Breaking news, eno ye video yange semba internet, mobile money, simu card byonna bagana bijjako olwalero sawa 12. UCC isize ekiwandiiko sawa 12 olwalero internet bagenda kujijjako. Tetumanye genda kudda kodi nenga amazo okuyisa ekiwandiiko olwalero sawa 12. Internet, simu card, mobile money byonna bagenda kubijjako ku sawa 12. So era eno ye video yange semba tujja kudda mu lunaku lwalanga bazizako internet. Bye bye. So buli kisiti mu Uganda bagayagula amasanyalaze agawera nga tunagenda mu kulonda naddala nga olina obuyitibwa bu prepaid meters buno bayita buyaka bw'obanga olina gana gava mu kikondo okumuti paka mu ddiro lyo oyinza obutataga message eyo naye nga oba olina buyaka bagambye ogula amasanyalaze nga tunagenda mu kulonda bagambye apps zemutera okozesa ogula amasanyalaze nsima Airtel Money simanya Momo app zonna esinga zonna ziri internet based apps tejja kubako internet tojja kusobola kugula amasanyalaze kibi nnyo kubanga toyina internet nga toyina amasanyalaze ojja kuba tosobola kwaka mu nju tosobola kufumba oko walabyo nabyo kugula amasanyalaze agawera kubanga tewali amanyimbeera gye tugenda kugendamu internet ezo okubanga eri wansi nate ne network nayo enzo okubanga eri wansi nga newandiga nti okagule ku simu ya bulijjo tojja kusobola kino kirango kivudde mu EDCL Uganda Electricity Distribution Company Limited ye Uganda ebagaliza okulonda okulungi Monanchuka yekka yabatambuze no video ne lwankole aya bas kyekigendo berawo nga basajja bajjeko internet jeji ne mikutu esajja bagendo soko okujjako esooka Airtel mukimanyi mwete muliko yakubiri MTN sure deal nawe mukimanyi temuliko like mobile nazo baziguddemu olwensonga ennaku zino like mobile zibadde zitambulira ku network ezaazo nga zaako mu feeding ku Airtel ne MTN osegeera ne like nazo teziriiko kakati gwe Munnayuganda ali waneeno kagambe kino ekituufu amazima agaliwo nezi isimu zemwogerako tezigenda kukola olw'ensonga isimu naye obanga ogifunye nga ye Dubai ng'etapinga bulungi direct ku simu yo tegenda kukola olw'ensonga nazo zinabba zifeedingira ku network zinene ziri local Airtel ne MTN kazenzo ziba teziriiko ne isimu naye bategenda kukola kazibeere global plan networks naye oba olina iPhone 14 kudda waggulu okitegeera bannayuganda saawa zino tetusobola bu Starlink satellite networks mukamanyi buli muno buli portable obutapinga ku satellite olw'ensonga buli bwa bay okitegeera bwete tusobola bufuna okitegeera kakati gwe kadama wena ali yali ebwe tukusaba museka mutuleke munaffe mukyukakyuka eno naffe gye tulimu katuka naffe tusoke twerwanyirire ffe nga ffe paka kati tuyinza obbanga tukyasoba feedback bano basajja nabo beetaaga internet naye bwe bagenda jijjawa balina company ya Uganda Telecom awo batusingira amagezi balina company ya Uganda Telecom nina fe twabagemedde amagezi tugenda siga tu communicating within the local troops within the local distance within range nga tukozesa apps zinene biri kibra video yange nagitaddeyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu yakube stable mu app gye bayita BitChat ekozesa Bluetooth nange ne kuzigira app y'okubiri gye bayita Bridgefy naye ekozesa Bluetooth okitegedde muganda wange lwankole tambuze no video BitChat ne Bridgefy ze apps ebize tugenda okukozesa tusobole okukozesa communication kubanga asajja bagenda tuka n'ekiseera ba blocking SMS oba messaging mode Mami Museveni ng'amaze okulagira internet eggibweko mwattu bannayuganda bonna baasigalawo nga tomanyi kiki bazzaako anti internet yali emaze okuggibwako nga Mami Museveni bwe yali amaze okulagira internet baagikwakulako era mwanatta bannayuganda bangi baabeeranga awo nga tebalina internet wabula bannayuganda tebaggwamu maanyi jjukira okusaba kwabwe kubaali batadde eri omusajja nannyini Starlink Elon Musk baali bamusaya abayamba bateeke ku internet anti bo baali tebasobola kweyamba basajja battu mwattu mwami Elon Musk naye teyali mubi yadda mu tweet eya mukulu Bobi Wine era bwetuyakkiriza okuyamba bannayuganda okubawa internet era mwattu bannayuganda baali basanyufu nnyo anti basobola okwavinga access ku Starlink portals era mwattu ne batandika okusaasaanya information yonna erikwatagana ku by'obululu baali basanyufu nnyo era ne baddamu n'amaanyi ag'okuwagira omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu era mwattu kampeyini zeeyongerera ddala maaso ng'olunaku olw'15 we lulindirira we lutambulira era abantu bonna nga balwesuuze batya mwanattu bino byasobera Mwami Museveni ne bimusoberera ddala anti byonna bye yali abaze okuteekateeka okuggyako internet byagaana basajja be nga tebasobola kuhakinga mu Starlink portals anti nga tebazisobola baali baakaceera mu bintu bya internet kano byamusobera ennyo atooza tebyabijja bubizzi Mwami Trump naye yasalawo okwegatta mu lutalo era mwattu yalangirira
nti awaddeyo buli kimu okulaba nga bakomya effugabbi erya mwami Museveni. Kano kalinga kabonero akalaga nti Museveni agenda era bannayuganda bonna baali basanyufu atoloza mwami Putin naye teyavaayo, naye ne yeegatta ku munne mwami Trump ne bagamba nti kimala kekaali akaseera k'omusajja ak'okulekulira ate era waayita mmekolo mwami Museveni naye talina kiddako okuggyako okuleka eggwanga okutambula nga Katonda bwe yali ategese mwami Kyagulanyi afuge. And appreciate the situation, but I'll hasten to add that I think our viewers appreciate when we talk of misinformation from what has been going around in the media in the past 2 days, 3 days. You now appreciate why misinformation really can cause a lot of anxiety. That document was not originated by UCC. Before you share any information online, first verify. It's not difficult to verify. Our offices are open. Our public relations office is always ready to receive these questions of clarifications. Please clarify. Like the PS has said, I want to repeat that what has been circulating, that internet is going to be switched off, is definitely not the position of government. Because as regulators, there's no way such would happen or would be in preparation without my knowledge. Somebody would have told me to prepare. I want to assure the nation, nobody has told me to prepare for that. I don't know, because we have these stakeholders who we always consult. We have consumers. Consumers haven't indicated to me that they want the internet switched off, unless if the media tell me so, that the people out there are yearning for the closure of the internet. And the regulator will definitely listen to the consumers. If consumers tell us and say the internet is causing us problems, we evaluate that and see whether it is proper to do that. But the consumers haven't told us that. Two, the operators. The operators can also tell us that maybe they have problems, so they are going to maybe, they have to notify us. The operators haven't done that. And they wouldn't do that because data, internet, they are cash cow. That's how they make money. And that's the public service which they give to our people. Another stakeholder is government. Nobody in government has told me anything even related to closure or switching off of the internet. Those are the three major stakeholders who would tell me to prepare. I may repeat, consumers haven't told me. Operators haven't told me to prepare for that. Government hasn't told me to prepare for that. So this speculation is very, very unfortunate. If this were to happen, definitely we'll come out as regulator